nga wetwogerera wano studios zibera open, everyone is open to come and work with us, though industry yafunamu akatengo nti ogenda sanga ba artist abamu batyo oku associatinga naffe, abamu batyo okujja ku Firebase okurecording bagamba wali emiwunyo mingi nnyo mwe mwafuuka ba politician. Ffe tetuli ba politician, tuli bantu ba bulijjo, just lwakubanga nti politics atukwatako ng'abantu abalala. Naye nga Firebase weeri ba artist we bali n'abayimbi era bemuwulira ba Daxi ojja mulaba nga tatambula yekka, era alina abalala batambula nabo. Bw'osanga Zex birangirangi ojja musanga ng'alina batambula nabo, era mu abo batambula nabo nga era ba Daxi we batambulanga naffe, ti mu abo era mwe mulimu emirandira gyaffe, era mujalaba ba artist abapya nga bava mu abo. Era wonna otunula mu video ojja labayo sito omupya, naye nga otunula mu video ezedda ng'omulaba yali mwana muto. So Firebase yo esigala ekula era ekyasigala ng'ebawa abayimbi ab'enjawulo. Waliwo omukulu eyava mu Firebase emyaka 20 amanya bambi Kyakamya Ignatius kola ne Vision Group yava mu Firebase emyaka mu 2011 yavuddeyo n'akola interview n'agamba nti ayagala omukulu Bobi Wine amusiime bamuyita Buchaman. Osobola omusiima wano mu kamera? Usiima ntya? Agamba y'omu ku baali backbone ya Firebase naye watuuka mbu ebiruubiirwa ne bikyuka ne biddako walala nnyo, so ng'ayagala omusiime ye bw'agamba. Anti njagala nga munnamawulire ombuuza ekibuuzo ng'okisubstantiate nze sobola okuddamu substantial. Tukubuuze soka weerowooze. Mabagawo yavuddeyo n'alumbako munnamawulire munnange omukusimu ng'ayagala mukubiramu. Yayisa bulungi naye agamba akwagala nnyo era asaba okusinkana. Gwe kikulekawa abantu abeeyisa we bati nga gwe pulezidenti ng'ate ayagala okusinkana. Kristo Panda yayimba kana kayimba fumitire emboozi eyo empere kineesimisa munange omuntu bwandootako bw'abanga teyalose kibi omanya ayinza okuloota nga togiza omutuga yalose tuli mu studio. That's not a bad dream. It's not a bad dream. Keep dreaming. We should have dreams. I'm just honored that I'm in somebody's dream, you know. Let's see what the future holds. About alien skin, ogamono toto wa ghetto no yakubwe nnyo. Yeah, I think he's a talented young man. Give him a chance. A deserving a chance. Fena tukula. Abamu twali babanda na nnyo n'okusukaawo naye ensi yatuwa chance. Ne tetujajinga, si nti wabulayo abatujajinga. No. Abatujajinga baaliyo. Nene abatuwa chance. Nze gwolaba bampazi second chance nga bammeka bannange. So tu transforminga ne tukula. You know, bw'obeera omuto okola ng'omuto, bw'okula n'okola ng'omukulu. So lwaki weewuunya ng'omuto akoze ng'omuto? Kiyinza okuba kiri acceptable sometimes. Naye it's good to give chance, not to dismiss. Naddala kati ffe batoto ba ghetto oveeyo tebamanyi omwana wa ghetto ajjaawo tomanyi waka gyakulidde tomanyi na gyayise kutuukawo naye n'atuukawo just nti atuusaawo bandowooza a deserving a chance. Bw'aba anjagala kimpeesa ekitiibwa era nsanyuka nnyo. Magezi ki genyinza omuwa? Kopa ebirungi ku nze, ebibi obikyawe era obyewale. You know, at least nze artist omuto yena bwantunulira alaba olugendo, alaba bweki Katonda mpadde omukisa n'embeerawo. Nasooka okubeera standooza nga nyina emyaka 19. Kagoma, I was 20 years when I nakolera Kagoma. Kati giwiseeyo myaka 21. Nkoze ensobi nyingi nenkola n'ebirungi bingi.
at least the example joliaga ekino Bobi yasuula wano kwega feba artists nze n'abalala bannange tulinga ekitabo okisomamu n'olaba abagezi batugamba experience is a good teacher but nze mama wange yangamba nga experience is a good teacher to a fool. Smart people learn from the mistakes of other people or the successes of other people, you know. So bwendaba bano ba artists abalala naddala ba ghetto youth nga bwe nakyogeddeko sometime nti nange neeraba emyaka nga 2 egiyise, so era bwe mba nyina chance okulivinga obulamu obwo oba okwadvising omwana ali myaka egyo mugamba nti nokuba ddungi nokuba kyama, naye bamanye nti buli kyokola kati mu myaka gy'emito kiyina effect mu maaso, olina kyoba ozimba kati, naye ultimately mumuwe chance. Is a talented young man, he deserves a chance. Kati mwe sibasinkanye, you know, I keep meeting. Tugenda kufuna ekibuuzo kimu okuva wa Sita Media. Yanze Sita wa Uganda nkola ne Sita Media. Ekibuuzo kyange about music. Abayimbi be Uganda abasinga tuze tubakolako interviews ez'enjawulo. Naye nga beekwasa oluusi ekibatwala osabiriza oba mu kyemuyita okulya mu nsi olukwe olw'ensonga nti tewali copyright nga woolaba mu nsi endala omuyimbi akuba oluyimba lwe anaaluliirako kibadde tekikyasoboka n'emabegako awo ng'omuyimbi takyasobola kukola concert olwa covid agwe abanga Firebase Army oba gwe nga president atovangayo ndowooza kwogera ku nsonga ya copyright, ogenda tuwa ku ndowooza yo ku nsonga eyo. Then n'ensonga endala wano we tuli ku One Love Beach Busaabala, every Easter Monday wabeerangayo Busaabala n'ekiwaatula. Essaawa zaakakati abawagizi bo abaali basuubira nnyo nti at least ojja lemezaamu Easter Monday oteekengayo posta bo bajje ekiba kibe ekyogenda tutangaaza muno. Easter Monday One Love Beach Busaabala yazzeemu okukola era yaddamu okukola emirimu gyayo. Then my last question. No, please. Okay, my last question. Okay, kanziremu ebyo bibiri. Thank you. Obuuza ebibuuzo no biri elaborate. Obuuza nti twakolanga concert wano. You know, kati tukirizibwa kola concert. Of course, I mean, sigezaako kwewaana naye sirowooza nti waliwo artist oba group yaba artist oba crew ng'erina support mu Uganda okuva edda nedda nga bajjuza ngaffe, era kyabutali bwenkanya okuba nti owekiwatule katumuleke yagalire mu ddembe lye era n'abakumadembe bakomewo eno tutekewo sente nyingi nnyo okugezaako okulemesa. Kitegeeza abatutya. Ekyokubiri ekyo kindeetera n'okwogera ku mpulira ba artist abagamba nze ndi wakabi nnyo, nze ndi biggest wano, nze ndi kakati oyinza otya okubeera boxer n'ogamba gwe world champion naye ate nga bakuvuganya tebabakkiriza ku muteekawo ringi. Ontegeera kye ŋŋamba. Bannange abo mbadde nga nvuganyanga nabo emyaka 2 emabega ng'era mbasinga. Uchegera ngera mbasinga mu buli kimu, academically, physically, philosophically, financially, biki byonna. Era engeri yokka gye bayinza okunsinga ne babeera ba number 1 nga nsibiddwa emiguwa. Era mubaleke beeyagalire mu bwa number 1 nga nkyali ku miguwa kubanga singa enjegere zikutuka. Era president aba akomyewo. So kabafune chance mukana kaseera beyagalire mbwa number 1 kiringa bogamba waliyo pere wali naye gwe ne ba media neteka munyonyonyo gamaze wakabi. I mean, yes oli wakabi naye oli bamugulire omukakase osobola kyogeranga wali. So that's how it is. Ba artists abagenda okusabiriza banji be explaining ati wali copyright. Yes, babatadde mu mbeera eyo. Kigenderere bba kumanga muli baavu. Nasindika Dr. Hilderman namulonda artist munange ate MP wange mu National Unity Platform party gye nkulembera, era namulonda abeere Minister wa Arts and Culture. Kati tuli bawambe, tetulina budget
abantu batukwasa obuyinza era tusobola okuteekawo ensonga zaabwe naye tetulina national budget kuba budget y'eggwanga Museveni ne babbi banne bagiwamba naye namusindika ateekewo policies entuufu ezirina okutambulirwako azenga abayitamu mwena to agree as artists ki kyetwagala industry ki gyetwagala. However njagala mmanye nti bino ebirowoozo byonna ebirungi tubireeta naye Museveni ne gavumenti ye tebajja bbikiriza kuyitawo kubanga bibagaggawaza mwe ba artist ate mwe ba artist muyina kubeera baavu basobole obbafuga bonooba togenda wa Museveni oba sali musale kusabiriza tojja kuyimirira ogambe kino mutta abantu baffe tojja kuyimirira ovumirire okubba amabaati tojja kuyimirira ovumirire okubba sente zirina okuyamba eggwanga so balina kufuula slave balina kufuula beega basobole okukozesa kye baagala kyanaku nnyo nti bannaffe abamu tebafumiitiriza okitegeera twakiyimbako dda mu kayimba kabyekwaso nti oli buli wakufuula beega ajja ne maka ago nakolera amateeka olunaku lwaleero babafudde babbeega ate nammwe ne mukkiriza okufuuka babbeega ate nga temwandikiriza kufuuka babbeega so nze ndowooza mwe ba artist muyina otuyamba ffe tuli ba artist bannammwe ate ffe tukulembeddemu olugendo olw'okununda eggwanga lino nze singa naalayiranga president entertainment industry ojja kukyuka overnight mujja kuba n'ekitiibwa kye musaanidde overnight ensi yamwe egenda kubeera nga yensi esinga okubeera ey'akabi mu Africa overnight. This would be the most popular nation in the world overnight. Olaba Jamaica kikyekola kyamaanyi ne kubanga Bob Marley yeji making up there. You know, we've not had so many teams like the team we have. So mwe ba artists kibakakatako mwe ba artists okitegeera abantu abalala ba professionals ba doctors ba engineers abasubuzi bonna batwendosinze ababoda bampita ngobi bano bakinyozi ba edimutwe bampita obini bani bonna ba embrace ze mwe ba artists abange mubadde kimwagala kubeera bagundi bali no more. See. The other question was about the online concert. Oh, online concert tujja mpozi ne kino kanti bagambe ng'ekisembayo and please pay attention. Tugenda bawayo ekirabo. Waliwo mwino okumanya wadde tubeera busy bwe tufunayo just weekend emu nga tuli wamu nga bwe tuli ne tiimu yaffe. Ne tuyingirako mu studio ate tunyiiga nnyo. So tugenda kozesa weekend eno kano ke tuvudde wano mutuwadde vibe nammwe. Era ku bwe tuva wano tugenda kuyitako mu studio tujja basuubizaayo ate ekyakabi ekirala ng'ekisibo kiggwa 10 tugenda zigabana ngenda kuwa satu kale nze nkuwa ennya right kati nze nja kuwa oluyimba lwange olusooka playlist kubeera bwe tubeera mu motoka onakubayo akake no that's how we enjoy nze akange asimanyi artist naye bakayita Soweto say no to apartheid. That's my first song. Nubian. Destiny Buju Banton. Then Magic. Madara Buju Banton. Akanga akalala born in Africa original akafire butaya. Obusibuna. Yes. Heal the World Michael Jackson. That's somebody. Yeah. Enimero yo ku Buganga hamani basudde. Nyumirwa nnyo ennyimba za Eri Wamala. Collectively. Yeah. Wow. One Love Bob Marley naye n'ennyimba za Bob Marley ndala. Mpuliriza nnyo Non-Stop za Paul Kapero. Teziweddeeyo. Basi Dunia. Because you're a current president, nga nvuddeko bwe manvuddeko ku nnono beera njagala akayimba kagamba byonna bye mwagala kola mubikole naye temunzijukiza lockdown. Okay, thank you very much. Have a good day.